Focus 360 the final channel kwoli between us kwa tochi mu nsonga. Every Saturday tukera kuba tochi mu nsonga okutunula ku nsonga eziba zikoze amawulire wiki yonna ne tuzitunulamu ezimu ezikyali developing nazo ne tubanga tuziwa ku kifaananyi. Falukali nga bulijjo gwe ndi naye mu Namasaka nalo akiikirira ekitundu ky'e Masaka okukituusa mu nsi yonna nange nekiikirira eky'emukono kyaggwe ne Buddu oyongerangako mu Bakunja oyongerangako akantu akutokera biranga omuntu akimanyi kati olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulira ensonga za mukyala Lukwago. Tugenza okumalako wiiki nga mukyala Lukwago afuuseeko eggulire eddungi n'ebbi byonna bimukutte okusinziira ku feedback eyava mu kukwatibwa kw'omwami we Erias Lukwago. Yayungiddwa ku misango gya Dokita Kiza Besigye naye bamuyunzeeko mbu yamanyako n'atabulira gavumenti bakisse misprision of treason. Tugenda kutunulira ku era obutambi obutambudde mu wiiki eno. Omukulu Lulime Bayiga ng'agamba katambi katambudde nnyo ndowooza ali ku Radio Simba ng'agamba Bobi Wine komawo wano gavumenti ekwate baba amaanyi ga PFF. Abaana nga bamubuuza kati mulinayo babiri amaanyi gammwe galiwa kuba yagambye abanupu tebali gumiti. Tulabyeko Ssemujju nga yagamba okusinza walaba omukulu yali interview ku NBS alina obuganzi n'obumanyirivu nayinza okuba alina obuganzi naye ayinza okuba talina bumanyirivu bulwaninga ggwanga wadde political party. Tujja kusigala nga tutambula nga twongeramu ensonga. Olunaku olwajjo munnaffe Serwoza yafudde ku nsonga za blood clot cancer na biki. Then nekya page eya X etadde bannayuganda ku bunkenke nga buli kyoyogerako evaayo nekulabula negamba sirabangako bannayuganda nga bali mu bunkenke nga weekend ewedde. Olwena n'otunulanga buli muntu you talk with caution, you talk nga wesensalinga wekka like abamu tetubeere mu Falukali buuza kuba tulaba. Balamusizza mwenna bannaffe abatulaba Focus 360 the final channel mwenna gye muwangaalira Jatusumayi yankutumirako nnyo muganda wange Ssemwogerera we UK kwano gye gyonna abatwagala bannamasaka mbatumirako nkyaliwo ekyaddondo nammwe mwenna abatulaba nga musinziira mawanga g'Abarabu njagala kwongera obbajjukiza nti emirimu weegiri mingi bousemaids bacleaner n'abalala mwenna munkubireko ku 0759 49 0759 tugende tukole. Era njagala kutegeeza ne muganda wange Gerard mirimu weegiri abantu bagambe bantuukirire tugende tukole. Mpozi ssebo njagala kutegeeza bannayuganda nti okoyo okulumwa lusaazi ozimba olubuto otambula olinga ayina entumbi okoyo obutawoomerwa mmere tobeera kona appetite eddagala liryani ssebo Lugave Habo Ulcer Syrup gy'oboonywa bwe tutambula naye ejja kubeera nga esobola okubeera nga ekuyamba mu mbeera ezo za ulcer. Ate gwe munnaffe atawanyizibwa ssenyiga kifuba miro gikolokoota sinuses ku makya tugamba kozesa Lugave Habo Cough and Flu Syrup ejja kubanga ekuyambako. Then Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa bwalina ebikutawanya mpewo za waka mikisa tolina edduwa zikola buli kimu ekikyo kitagalatagala. Era omuntu awakanya okusaba dduwa dduwa zikola boy. So gezaako kuba essimu gy'olaba wansi awo eya Haji Yasin Kiza ajja kuba asobola okubeera nga akukwataganya bwewaawo. Katutandike n'omukyala mukyala Lukwago. Mukyala Lukwago abantu bavuddeyo ne bamuyingira bamuyingidde mu moment awo nga bakakwata omwami yalabye ng'eggwanga terikoze kimala okusinziira ku ye era ng'alaba waliwo enjawukana. Ba honorables opposition baddewo numbers bonna nga bakyali wamu tewali division ino simanyi ino nupu simanyi ino biki nga they are all united kati simanyi what happened. So I'm calling upon our opposition abali in parliament
batuyambeko to raise this voice ku platform ya parliament. Okay, nja kuba noyongerayo okuva NUP yajja mu byobufuzi by'eggwanga balina okuvuganyizibwa okuva ku opposition enkadde eyaliwo ng'erabanga ono omwana omubi eyabayingiramu era twafunanga statements kubanga mba munyagwa munsonyiwe nti bano baze bonoonya opposition yaffe kati statement eno y'omukyala nga bakutte Lukwago yalabanga engeri gy'atali wa Nuupu ng'atayambiddwa oba atakubiddwako mulanga gumala naye ng'ate wootunula ku mutimbagano I want to believe everyone regardless of the political party apart from FDC na Janankumbi naye yataddeyo ngamba nze bye nalabye nalabye nga Lukwago omulanga gwavuze maama ye yabadde ategeeza ki kuba mugambye maama ebyo byogamba ekirala I want to believe kyova kati nandise okutegeera behind every strong man there is a strong woman omukyalo ono mbadde simuulirangako naye ebigambo byayogedde mu nnaku bbiri byandaze nti ate abakubanga ayogera ne kubwawoma n'MP yandize like olaba nga tali naive olaba omukyala bamuvanga kivumbi naye bwe yajja n'ayogera these men have strong women behind them. I want to appreciate that ku mukyala wa Lukwago naye perception abantu gye bamufunyemu mu kusooka wadde ate yamaze najja n'atereeza naye lwaki olowooza bamuyingidde mu kusooka ekisooka mukyala Lukwago mukyala lawyer if I'm not mistaken naye bannaffe bonna abaholdinga abayina ebifo nga abantu babalanga public figures bwabaawo incident singa zino balina okwegendeza ebigambo bibafulumya kubanga ebigambo tebikoma ku bo bokka wabira bitambula ne bisatuleti nga mwaba ababakkiririzaamu oba ababalaba ku level ya bukulembeze baba bakutte Lukwago nga bamukutte omukyala bw'ovaayo n'oyogera osiigira ddala ekifaananyi kya Erias Lukwago nga statement gy'osoose okwogera nti buli woolaba omusajja ow'amaanyi wabaayo omukyala ow'amaanyi emabega so kitegeeza abantu bakulabira ddala nti ebigambo bino byogedde leero nti n'omwami obi yaliyogedde singa gwe gubadde bakutte so batwale obudde baleme kwogera from bias n'obusungu batwale obudde beetegereze era omukulembeze basuubira nti tomala googera waliwo neyagambye nti omukyala atuleke tamala googera kubanga tulabyeko enfunda eziwera bw'oba oyagala kwogera ku NUP nti teyegasse kubanga yagadde bannamboozi ebiseera bye babeera mu DP biki beegattanga ebintu bitambula wali okolagana mu bizinesi bezire zikyuka tasisiba osigala nabo bannamboozi tebakyali basalawo ne banoonya wa gye bakola ki gye balaga leero bwe twogera ku Lukwago naye yasalawo n'anoonya obukulembeze wa gyayagala akole ki alwaninga obukulembeze kati bw'otandika okubulaminga abalala naye nga tosise kufumitiza kifaananyi kinene ono ye bano bebembulaminga owange ye yasalawo yafuba okulaba nga abeeyungako kuba gweoyogera ku nkolagana eyawamu enkolagana tekitegeezaamu nno abantu bonna mujja kubeera mu nnyumba y'emu Lukwago oba PFF tubalabyeko mu nkolagana ez'enjawulo ne NUP kibakkiririzaamu kyekimu ne basobola okusigala nti tulina ebibiina ebyenjawulo ekibuuzo ne kibeera maama kyeyabadde agamba nti tebeegasse omulanga tebagukubidde wamu bwe kyabadde ku gurawundi yayanguye okujajinga abantu yabadde yakozeseza obwangu naye kyendowooza omanyi bagamba nero bagamba omutamiivu takola ki tabaga ki tabagambwa bagamba ekikusula ku mutima ekikusula ku mutima abantu kye bakeera okulaba kati mukyala Lukwago ono alabika ayiramu kali ak'obusungu ti NUP yakeera ku makya ne basuuza tekasobola kuvaawo ako kabuntu kubanga bw'olaba nti Sserimi gy'asobola okwogera ku NUP yabadde yabusagwa tukimanyi nti Lord Mayor waabeera ne mukyala waaba ne budget
era ssente omukyala zimuweebwa ezigenda okulabirira abantu ba Lord Mayor. Yo budget ejja buli mwaka. Tugambe yabadde ayogera mu busungu nti NUP yabatwalako omugaati ogwo. Okitegedde? Si mbubi. Naye nakyo kirina ekifaananyi kikisiiga nti amazima gali nti omukyala ayanguye okwogera. Twalabye nga na zino parties zimiting e Katonga. Walabye? UPC, NUP nga ba meeting okulaba nga basala entotto ku kino ekizibu ekigenda mu maaso ekyawamu. Robert Kyagulanyi Center ya postinze about Lukwago n'okumukwata. Naye bigenda mu maaso bikwongera okulaga ekifaananyi nti Robert Kyagulanyi Center bwe yalinga awambi oba ali under house arrest ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi. Mukyala Lukwago ono twamulabako ye nga avaayo nga postinga oba did she even reach out mukyala munne. In fact nasinza okulaba kyabadde nti abantu basoose ne beewuunya eddoboozi lino gye libadde ebbanga lyonna ery'amaanyi ly'owulira nga ly'amaanyi. Namugamba wano mukyala muno Babi ebifaananyi byafuluma wasirika wano bano batwaliddwa osirise naye omwami wo tumulwaniridde tuteezezaako okupostinga tukoze buli kimu. What else could we do? Kubanga nero kankubulireko nkugambye mukyala wa Lord Mayor aba mu leadership direct. Sikimanyi ekyo alinga first lady w'omulaba nti naye bamuwa office. Okay. Ayina ne sente zigenda mu office mugundi ye direct. Sikimanyi. Anti nze nkigamba because I have proof. Sente mukyala Lord Mayor chovola abali mwezo bajja bagamba abakyala bae bajje abane sente zijja mugundi ye. Kale kino kyoto kyadde kya sente. Anti kyabadde kya accountability. Anti lwaki nkugamba for the last 20 years over 15 years Lord Mayor nga ali mu Kampala gwe nolo oli munna mawulire eddoboozi olibuuziza libadde lirirudda wa twalibadde tumulirako eddoboozi at one time kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako yakamala emyaka 8 naye erya Babi tuliwulidde every day okategedde tulabyeko abakulembeze bangi abayina bakyala bawe nga tubalaba boogera naye ekifo kya Lord Mayor kinene nnyo eggwanga lino kwe liyimiridde ekibuga Kampala omukyalo ono abaddewa ng'abantu banyigirizibwa. She's crying right now kubanga bakutte kuki ku mwami we. So abantu baleme kulowooza nti nga bwe twagamba nti mu Uganda buli omu possible victim baleme kulowooza nti kina kumala kutuuka ku muntu wange ntero kyogera nagamba noluyinga luyiira lutambula nti lero luli ku Zanero lero kiri kunze lero ku Gerard lero kiri ku mulala. So kyabadde kyannaku nnyo eddoboozi ly'owulira nga likugu omukyala mukugu looya mulamba amanyi okwogera eri public amateeka agamanyi abadde ali ludda wanga abantu bakola ki. Could it be a technical move nti ebizibu nga bigudde mu family walina okusigalayo kabeere mabega gwe bataliza nti olaba mukyala Bobi Wine we yayogera ebizibu ebyagwa naye byamutuukako oba okiraba naye byamala ne bimutuukako because yali ayogera. Abakulembeze bano basobola okubanga we basalawo ne beewaayo mu family ne bagamba kati nze ngenda okwogerera abantu abeerako baagamba mwe musigale gwono oleeta akatunda. Could it be technical move? Anti enjawulo y'okwogera naye eyina emitendera. You might not be coming out every day to speak. Naye kyogamba n'abakyala tebalina bibanyigiriza. Kitegedde. Waliwo activities abantu ze bakola ng'osobola okwogera ng'oli supportive nga tekikwetaagisa na kwogera nnyo bakulumba abantu. Eddoboozi lino twalibadde twaliwulirako dda because let me tell you before even this Babi abadde ayina activities zakola mu community ng'ensi eziraba eziwulira. So omukyalo ntumusuubira eddoboozi eryalibadde lyawulirwa kubanga nkugambye abadde mu offices ezimu ezisinga okubeeza amaanyi mu ggwanga for the last katugambe 15 years kuba Lord Mayor abadde mu bukulembeze emyaka 20 elective positions abadde mu Kampala Central myaka 5 nabe Lord Mayor emyaka 15 so kyalibadde kyennaku nnyo kubanga bannayuganda omukyalo abasinga bamutegedde leero nga bakutte ku mwami we. So ate bwe yavuddeyo n'abulaminga naye maybe later namulabye ng'agezaako kiriyalinga embeera
ndowooza yabadde so fast to judge era obukulembeze bwa NUP nalabye Lewis Rubongo n'abakulembeze abalala nga buli PFF nga balaga entoto basobola okukola ki tegeza kyabadde agamba nti enjawukana yayanguye bwanguyi naye you can understand her because sebo kusalibwako ewaka drone nga 2-3 ne zijja mu makaago ne zizinakulamu bbaawo butuufu oyinza otunanga buli omu kyakola tekimala. I want to give her a benefit of that. True, I also do. Nekirala I think family yonna terina kujja mwamuzi we era ekirungi ffe abagobera ebyobufuzi ne bagitabirira zikwata oki mu nsonga kubanza n'abali abaana nga bamuyisaamu eggaali ne ŋŋamba naye nabo bayanguye omuyisaamu eggaali bombi beeyanguyidde kubanga omanyi njagala kutunuulira nnyo ekifaananyi ekiri beta oba ekirungi ebigendererwa byaffe byabadde ki mu speech yabadde ayogera twalibuliddemu ebigambo biffe byabadde tuzzaamu amaanyi nga bannankyukakyuka n'agamba if this is the way you want people kurecognizinga ng'omukulembeze wano people already say no. It is really bad bw'abanga alowooza nti agenda okuddako okutufuga ng'agenda tufuga bw'ati. Already we are saying no. This is not how we are going to run. This is a lawyer, a respected lawyer, atayina kintu kye yali aganye ku respecting nti ne bw'oleeta summons n'omusavinga akeera enkya na reporting. Okay. Lwaki tebakoze ekyo? At this point all was good until we blamings aba opposition obuteegatta obutabeera wamu kati ffe abalaba ne tugamba naye opposition ku lukwago yonna evuddeyo naye kati nga woogambye nti bombi beeyanguyidde abamuyisizaamu eggaali bayanguye kuba you can understand a position nti sebo drone ne bwebeemu kati tebereza nga ziri 3 zikusazeeko waka zikujje na mu kisenge omwami we ate n'embeera gy'alimu nga yabulwadde nzibu nnyo tubeera n'abantu nga bo bamanyi Faruku omuntu waba amanyi ekiruma Faruku era aba yeeraliikirira nnyo nti ebintu ebyo byemwogera ebintu like there is that talk gye bakubuulira naye n'ogamba maybe this is the calling so I didn't expect her okubeera nga bamuyisaamu eggaali kweyo level wadde ate naye sandi musuubidde kugamba opposition nti tebalina kye bakoze kusaawa eyo stage eyo nga tebamanyi na musajja gye bamututte tosobola kuva mangu kutandika kubulaminga abantu kubanga tulabyeko abantu wano nga babakwata ne bamala ne wiiki tebamanyi gye bali pressure your opposition it only took hours to know nti omusajja ali wano naye waliwo bebatwala ne bamala ne wiiki abamu ne batalabikako kati nga olaba Kibalama olaba bandi like waliwo ababulira ddala abamu ne bamala ne myezi mpulira King Zale nti ate oyo omwana ate ye yabula like so kiba kya nnaku nnyo ng'opushinga abakulembeze babeeko ensonga ze bali raising for ya parliament ng'ate oyogera ku banuupu ate nga leader of opposition reading nga NUP yalina even the majority numbers mu parliament so ate nga gwalisuubidde nti maybe walibadde okuba mulanga ate nga ne leader of opposition ne basemujju ne baani olabanga leader of opposition yagudde eddambuzibu okuva ku byalukwabo okitegedde kati bali mugamba baagala na kumukyusa so yadduse mangu okujajinga abantu amidst wakati naffe tusobola omutegeera embeera yabadde ya bulumi n'obunkenke so ndowooza there is a better way okugonjoola ensonga n'ozikwata olunaku olulala ekibaddewo ffenna tweyanguyidde NTV boy ante NTV erina amawulire geesoma NTV tekuviirako awo NTV esobola okukugamba ebigambo 5 ng'ebikuwaanyeeko akatambi kano sigenda kakuba naye NTV erina amawulire geesomye wiiki eno naye olabuddwa nti ensoma gyesomamu amawulire eyo essaawa yonna kyalowooza ekifudde NTV gumite okubeera nga whereas everyone is panicking everyone is scared for their whatever NTV eraga nti mu mainstream media ekyasigadde strong era eyogera ebintu nga bwe biri ekinyizizza abakulu amawulire galinga business endala abantu ze bakola mu nsi eno naye buli muntu alina strong
ground kwayimirira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Kulya nkoko I choose a specific place n'engamba njagala kulya mu kampuni bwetyo olwa kino kye balina ekisinga ku kyabalala. Bwe mba nnoonya banzimbira tugeze nga bakera ku makye ne bagamba companies like Roko n'ebirala z'amaanyi balina abantu kwe basinze ne bagamba this if I choose this company okunkolera omulimu guno nyina ekigifuula ow'enjawulo ku balala. Bwe mba njagala Nero okunkolera some work Nero ayina kino oba mwesigwa oba Nero time management mulungi akola mangu afa ku mutindo n'ebirala. Kakati muyinza okuba n'abantu bangi abakola ekintu kyekimu naye oli ne kimwawuna bagamba oyo omusajja abeera smart oyo akwata obudde oyo emirimu agikola mangu. Kakati ekifuula NTV ey'enjawulo kusigala ze bayita ethics ez'amawulire zigamba ki? It doesn't matter the intimidations ezibatuusibwako kubanga sibasoose leero from the time bwe baggulawo media house eyo babadde mu mbeera ya kutiisibwatiisibwa naye bagaanye okubendiyingira omuntu yenna nga bagamba ffe tukola kituufu. Ethics z'amawulire zigamba ki? Tuwa amawulire gasome nga bwe gali naye ng'owa leveled ground. Abantu bonna basomeeko amawulire as long as toyina oli tomwogeddeeko bulimba. Bwe bakeera ku makya ne bagamba nti General Muhoozi yazaalibwa e Tanzania Mwai Museveni yagenda okugira baamuzaalira eyo ne bakugamba nti naye ye teyalaba nnaku nnyo ng'abalala. Abadde mu bulamu obulungi obweyagaza era asomedde mu mawanga ag'enjawulo bwe bati ne bwe bati. Ne bagamba nti yayisamba n'eggaali naye omukulu bwe yamuggyako obuyinza yakomawo mugonnomoleko ekitiibwa kya General Kiramba era saagala osomera ago mawulire kuno tugategedde NTV bwe yagasomye tukubuuza ekinuse ekiri mu NTV. Nguliriza eno channel si yo y'Abannayuganda newankubadde uliriza newankubadde gwe producer waayo era gwogimanejinga. Kakati siri mu kusoma wabula mbadde ngezaako kujjayo obuntu obumu NTV yakoze eki bwe yagize saagala sebo toleeta wano ba dictator eno channel yaffe ffenna kati bwe eno ya channel yaffe ffenna tugende mu maaso NTV kigirekawa. Kakati NTV eno nsobola okuddirayo ko emabega bwe twali mu kalulu obulu bwonna bwe tubaddemu naddala akasembyeyo kano mu kalulu yasomanga eggulire ng'egamba tujja ku airing about NUP president mu kifo kino nemuwa tugeze coverage ne bagiwa tugeze eddakiika 7 ne bagenda ne bakwata erya General Yoweri Kaguta Museveni ne bagamba naye abadde koboko tujja mu airinga dakiika 7 ku different platforms zizaffe kubanga bayina live neziba uploadinga ku gundi zaabo social media platforms. Kakati obuzibu bwe bwajjira ng'ate government egamba nedda ffe tuyina obuyinza oyo mujjamu wa 3 ffe mutuwe 10 NTV ng'egamba nedda fix zigamba they have to be balanced. Ama okuva mu kalulu wano bwe tuli ku nsonga ya General Mukene NTV ne mu kalulu NTV egobwa mu campaign za President Museveni oba egobwako ne mu parliament ne mu parliament naye egobwayo speaker Amongo naye ng'omanyi lwaki bagobwayo kati disclosing information kubanga let me tell you Nero ezibayita public office mu nsi zonna information eina kubanga eweebwa abantu. It has to be a free entry whereby people can access information at any given time. Lwaki oludde oli mu buyinza lulaba nti NTV erunyigiriza
oludda oluli mu gavumenti eri mu buyinza lwaki eraba NTV nti eginyigiriza bakweka ebyama bya bannayuganda NTV n'ebijja n'ebikuba ku mmeeza munnansi ateekeddwa okuba na access efuna information owulira munnansi ateekeddwa okuba na access efuna information naddala ate nga gavumenti ekiteekamu ne ssente okulaba nti munnansi alina okuba nga afuna access to information badde nyina ekintu kyenjagala okusomerako wano olabe where is it katulabe NTV mu parliament egobwayo ku mulembe gwa speaker Anita Amongo tugiraba egoba kulwaleza president Museveni tugiraba kati General Mukaji labula agambe sawa yonna naye nga awo wonna NTV eri ku ludda lulimbo yenzi Universal Declaration ya Human Rights in 1848 neya ewa munnansi neya ICCPR 1968 ewa bannansi access to information ne freedom of expression Kawairo 29 era buli munnansi mu 7th parliament omwami ono gwe bakuba akalulu bamuyitaani Katuntu Abudu mu 7th parliament waliwo etteeka lyaliwo eriri naye nga gavumenti tebawo bantu mukisa gufuna access to information Katuntu n'ateeka gavumenti ku nninga basobole etteeka eryo oditeekesa mu nkola nga bw'ogamba nti tugeze nga waliwo copyright baga copyright weeri naye tekola ki tekola so bagiwa enforcement era Katuntu yateekako nnyamanyi okulaba nga abantu batandika okufuna access to information so ebintu bino byenjogerako leero gavumenti yo media house nga bolaba NTV buli bwejja y'amazima neegakuba ku mmeeza neegalaga bannansi gavumenti ng'egamba nedda mutukutte walaba NTV yo yeewaayo kufiira ku mazima ku mazima n'obwenkanya kyekigitwalaganya tewali kirala kikuba NTV tebakulimba yo buli weegamba negamba wano abakulu twabalabye ono yabbye ssente z'omuyi w'omusolo naye n'abagamba nti yabbye ssente z'omuyi w'omusolo nabo baabano wano waliwo obujulizi nti nabo babba kino nabo si beerufu kati ebyo NTV byereeta negamba munnansi ayina eddembe lye okwaccessinga information naddala kuba kulembeze kubanga office eyo gy'olimu toliimu ku lulwo you are there to serve Ugandans oba citizens kakati gwe information eri public watyo gifula ya kyama era bwembanji wanyina jiwa ku leveled ground nti bwenjogera ku Ssenyonyi leero era bwenjo okwogera ku Right Honorable Nabbanja Prime Minister lwaki mwe mwagala njogere ku Ssenyonyi mbaweeka amawulire ku Ssenyonyi nga Prime Minister simwogerako mwagala njogera amawulire ku St. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate mwayi Museveni ebituuse ebibi mu gavumenti mwagala mbyogereko kati yo NTV egamba nedda tetwagala kuzannya kuweera byabufuzi ebigamba ntuyina kubeera ku saidi emu gye twekubidde eganya okusuuta eganya okusuuta era ekigirume ekigivunaana butasuuta butasuuta kale naye baba NTV si wakaki si wakusuuta si wampaayo aganya okugamba nti mpaayo agamba kino kyenkola mu mazima kinsasula bulungi kale Lukwago enkwata gye bamukuttemu nga munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye ne bamala ne bamuyunga ne ku musango oguvunaanwa Dr. Kizza Besigye bannamateeka bali mu kutya kuba bo bagamba balina etteeka eribagaana okudisclosinga ebyama by'abakirayanti baabwe kati ate ono akwatibwa avunaanwa okumanyaako mbu yamanya ku lukwe lw'okwagala okuvuunika gavumenti nga toyise mu mateeka kuba amateeka ga kalulu mbu n'atayogera ate yagamba kirayanti waki wabavunaanwa kiringa awo walabookero wano we yatta obwana yalina ofuna bannamateeka
era baali bamudifendinga oba kitegeera ng'ensi yonna egamba musajja yasaza abantu wano era netandika okugamba naye okera eddembe erimuweereddwa wali omu ku bo okero bamuwane ku mazzi nga ffe betulaba bajja bakankana ng'ate emisango gyabwe nti yabya akasweta n'akasimu kakatooki waki yassa abantu ye azze nga balinga gwe basuuta era abantu agamba etteeka ligamba oli ne waba yakasanja g'abantu 3,000 nebwomusanga mu kikolwa n'owomusanga mu action alina okuweebwa eddembe okuwolezezebwa era okuyisibwa n'okukuuma eddembe lye netugamba oke katulabe naye twagenza olaba eddembe mu Uganda lyakoma kwokera erya musibe yekka ye yakafuna eddembe ly'obusibe okero abalala bonna gibamiranga na biwoobe kukankana like omutemu yasuusuutibwa kubeera kooti yamala nezuula nti yatemula nemusalira akalabba naye ensuusuuta gye baasuusuuta omutemu omwana gwe baleese ng'ayambadde akakoofiira abula kujja nga taliiko bigere kituufu lwaki kiri bwe kityo Lukwago enkwata gye bamukuttemu yabadde waliwo ekintu ekitulimbibwa wano era kitulimbiddwa emyaka mingi nti tuli mu nkola eya demokrasiya mu ggwanga Uganda era enfuga ey'amateeka y'ebibiina ebingi kigambo kikoma mu bigambo ne bwe tukizza mu reality oba ebikolwa tekirina wantu wonna we kisiigira kifaananyi nti weekiri bikulaga nnyo okuva mu kalulu ne ba political opponents abagala abagezaako okwogera ebifuzi mu ggwanga okuba rare era bazze bateekawo amateeka wano mangi amendments waliwo gye bayita public nuisance public order management ne babakwata sima public nuisance togalaba wano abantu bakwata simanya public nuisance sima biki n'ebirala era omu ku bagateekamu amaanyi yali right honorable Amama Mbabazi naye bwe yesimbawo nga presidential candidate yamuyisa bubi nnyo n'atandika n'okulaajana gye yapika kubanga by then NRM yali secretary general w'ekibiina ate nga ye prime minister so nga abaka ba parliament olumusi bonna bali ku ntolize etteeka we lyayisibwa naye ekifaananyi kye twagala okusiigira bannayuganda nti omusango ogusinga okuba ogw'amaanyi mu ggwanga Uganda gwe gw'okuba ng'ovuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda gwe gw'okubeera mu opposition politics ebyo bintu bibiri byanjawulo okubeera mu opposition n'okusonga ku ntebe enkulu ey'eggwanga bintu bibiri byanjawulo kyova olaba tubadde nnyo n'abali mu opposition naye nga bamativu n'ebifo ebibalimu ebyobukulembeze as long as they don't point at that highest office mu ggwanga okuba mu opposition kirala n'okusonga ku kinyuzi akatuuti ako watuula Ayatollah ke kaliko obuzibu kati bw'olaga interest nti oli serious you want it mujagala yensobi mu Uganda gwe musango gusinga mu Uganda ate gwa naggomola gwa treason era oli waddembe okuteekebwako emisango gyonna gye wali owulidde mu nsi newankubadde gisobola okuba nga si mituufu omuntu asinga emisango mu ggwanga Uganda egya treason bamuyita Dr. Kizza Besigye kyongera okulaga kyenkutegeeza kiri entebe oli bw'osonga ku ntebe eya waggulu ya Tora senga okoma ku bwa kansala MP LC5 it is okay you are very good citizen and you can do opposition politics exactly it is okay era tebakuyinaako buzibu as long as you maintain your seat and you can go even call those people nobagamba can you fund my campaigns we've heard of excuse me abakulembeza opposition abeeyita opposition nga bagenda eggulu n'obawulira omukulu yamuwadde $5 million okufandinga campaign ze ng'omutima gwe bagukebedde nga mugukebera mu kulaba n'obutalabika tegulinda kigendereza kisonga wa ku ntebe ya Yatora naye senga oli kansala
naye nga bakutunuulira oyina abooteekateeka nabo okutunuulira entebe ya Yatora. Awo gwe musango ogw'amaanyi gusobola okuba ng'okoze mu ggwanga Uganda era gwa nnaggomola. Kyova olaba waliwo ne boosanga leero nga tafunangako mukisa gwa bukulembeze. Naye ng'akwatibwanga mubbi era ne bamusibako emisango kuba gy'obwannaggomola. Nsobola okuwa ekizampo. Wayiswa Mufumbira tafunangako kifo kya bukulembeze. Naye bamukwatanga munnabyabufuzi oli gw'ogamba nti ali ku level nga bw'olaba Joel Ssennyonyi. kuba kyasonga ebigambo byayogera abimanyi era bigamba we don't care even if we don't own these other positions but we want that Ayatollah chair where the Ayatollah sits. wava obuzibu bwonna oba oli kansala it is okay. Okimanyi wali ekibiina ky'ebyobufuzi kyesiwulirangako nga kirinayo wadde political prisoner. Waliyo political prisoner wa CP yagamba nti CP erina abasibe baayo 6 anti teriyo. Siwulirangako musibe wa Jema. Abasibe ba Jema baaliwo nnyo. Baaliwo kubanga kati nsobola okugereza ekizampo. Jema sibe baayonga ku bali abasiraamu ebyobusoga biki. Jema nti mwe mwava gundi mwe mwava omwami ono yafa ow'Emakindi East. Okay yali mwerabidde Chanjo Haji Hussein Chanjo yali serious FDC. Jema yali kibiina ky'amaanyi n'ekya serious kubanga in the past 20 years kisoboka okubanga terinaayo. Jukira Jema ali foundation y'abasiraamu kati ate Mwami Museveni yatya nnyo abasiraamu era kyovola abangi basibidde mu makomera. So mbadde ngezaako okulaga nti the bigger problem here si kubeera mu opposition. Kyovola opposition ebadde nga Mwami Museveni tagiinaako buzibu. Era bangi betugambako nti emisana babeera wano naffe ekino ne bambala obukaaya n'amagomesi ne bangira State House ne batuula ku ntebe eri enneetolovu yaki Ayatollah watuula. Era ng'abagamba mugende mukole kino era tulabyeko n'omukulu w'eggulu ng'andika obaluwa ng'agamba bano abamu lwakuba abadde ayogera propaganda n'okusiiga ebyobufuzi ebyobulimba ebyokwongera okukyayisa abantu balowooza nti bali serious mu byobufuzi bya Uganda. So Lukwago bw'omutunuulira leero nga tumwogerako nga bamukwata mu nkwata eyo nga bakusiigira ekifaananyi nti ono yamanya amawulire g'okwagala okuvuunika gavumenti n'atagoogera. Naye ffenna tukimanyi nti Lukwago yatuuse ku eyo embeera ng'alina ekibaluwa kiba ku ntume kyatwala ewaani wa CDF ng'amugamba kkooti ekuyise weewozeeko ojja oleeta obujulizi obukakafu. Kubanga waliwo n'amawulire agalaga nti naawe wali oyagala kutta musajja oli ali mu kkomera. Ku page we yapost nti awo oyagala mumukoze eki mumuwanise. So jangu weewoze kubanga tulina obujulizi nti page eyo kati ki yiyo. Kakati Dr. Kizza Besigye gwe twogerako bw'abanga abadde 4-time presidential candidate ng'abadde serious ng'ayagala ntebe eri eyo waggulu naye ng'akyalina n'emisingi emirala gy'alesse wansi gy'azimbye omuli Erias Lukwago nga ye president w'ekibiina kya PFF nga nabo tebannassa mukono nga bagamba obuyinza mu ggwanga bulina kukyuka kubanga Lukwago is a seasoned lawyer ayimidde mu misango egy'amaanyi mu ggwanga omuntu bwa tosobola mukkakkanya kubanga buli mutendera gwonna ogw'amaanyi akoze eki bw'aba abadde road mayor w'ekibuga eggwanga kwe liyimiridde for the last 15 years tosobola mukkakkanya kitegeeza musajja w'amaanyi. So abali mu buyinza baagala kukkakkanya ki forces of change ezeegatta mu kkozi ey'awamu nti bw'ojjawo Lukwago abadde alwanirira Besigye okufuna obwenkanya Besigye takyasobola kufuna bwenkanya. Era oli waddembe okuteekawo emisango gyonna kubanga lemiteri omusajja kati almost kyagenda mwaka mu kkomera if I'm not mistaken okuba aguwezezza n'okusoba. Abaamukwata nga bamujja Kenya bagamba bazze n'obujulizi bwonna babuyina n'omusango gugenda kutandikirawo n'obutambi ne tubuwulirako paka leero
bwe bagenda mu kkooti bagamba tetuli ready obujulizi tebunnakola ki babadde batandise okugamba nti kati bagenda kuguwoza gutandika essaawa yonna naye kati ate looya n'agenda akitegeeza kugenda kudda emabega okitegedde kitegeeza ki nti maybe obujulizi bwemugamba maybe mbu buyinza okuba si bwe butuufu wate buwera kubanga si gwe gusoose omuteekako emisango egifaanana ki bwe gityo naye tewali gwali gumusinze kakati kikuwa ekifaananyi nti Lukwago Besigye ng'ali munda Lukwago yabadde ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. basindikira bannamateeka nti abasibe bonna ab'ebyobufuzi mubeesonyire ddala mubaveeko egyo emisango tegiwozebwa. I'll give you an example. Tubadde n'omukyala Shamim Malende, very vibrant, the way she came in power, like ng'olaba awoleza ba political prisoners. Over time n'agwa dive. Abantu batandika okugamba mulwadde abuze naye ne bwaba kati tetumanyi oba wali oba taliiwo. Naye olaba Lukwago ng'akwatibwa kuwoleza musibe wa political reasons. Kisoboka okubanga ne bano babagamba mmwe bye muwozaawoze ebyo bakomyeyo baleete tusabye baleete teka tubikooyi katukwatire ddala ku Lukwago kuba ye master wa political cases tumale okuba munafuyiza kate kyaliyo looya ate looya kyalina omugongo mugumu okusinga Lukwago mu kuwoza emisango gy'ebyobufuzi. I think tesobola kuba message sindikira bano ensonga yo nayo ntuufu ddala. Netusobola gitunula mu biti bibiri kubanga Lukwago is not just a lawyer but he is a leader ku level ennene mu ggwanga ayimirira nga president w'ekibiina. Kakati bw'otunya Lukwago message egifuna emirundi ebiri nti bw'oyogera ku balooya abakugu abayimirirawo abagaba even the pro bono services ku bantu bolowooza nti balina mwasirizi olowooza nti kyongera okuwa message ku bantu nga bakanso Muyizi Bamera Disegona Shamim Malende n'abalala n'abavubuka abapya bendabyewo mu kkooti awo nti bw'olaba bakwata ku seasoned lawyer ku level ya Lukwago ng'alina omusango gwatuddemu ate ng'emisango gyonna gya byabufuzi Kibalaami n'akigamba osikemu ddemu emabega ku speed gy'obadde ogenda tujja tuuka tulabeko munnabyabufuzi nga talina mukiikirira mu kkooti buli omwaga ekirala ogonga munene ndaba okusirisa bannabyabufuzi bw'obanga obadde oli Masaka ng'okwata akasimuko n'oyogera ku byobufuzi mu ggwanga nga obadde okyayogera nga tebannakukwatako bwe bakwata omuntu nga Lukwago atalina muntu gw'alumba wabulanga buli kyayogera akwotinga etteeka n'agamba kino the law says this nga bamukutte n'enkwata gye bamukuttemu etiisa n'okuweebuula ku Walabye bw'oba eri ewaffe Masaka ogamba ng'obeera ka rediyo olaba akutte Lukwago bwe bati ne bamuweebuula ku kitiibwa kye level gy'aliko abadde roadman emyaka 15 abadde mbaka paliamenti musajja munnamateeka mugundiivu president w'ekibiina ekiina nabaka mu paliamenti nti ne ku platform paliamenti basobola okwogera ensonga zino kati nzaani era nalabyeko bannabyabufuzi newankubadde abamu besitakyalina nzikiriziganya ntuufu nabo nga boogera mu birimi naye ng'olaba batidde. Nalabye Muhammad Nsereko ng'agamba newankubadde Muhammad Nsereko twamuggyako engalo naye ng'agamba kino si kituufu kibi kitulumye nnyo ng'olaba ayogera obulumi obw'omunda because at some point maybe bo balowooza nti bo bali immune n'ebigenda maaso elite class nayo bagitekinga nti tekikoma ku bafuutu soja okitegedde naye ate mmwe be elite gwe muneereeta mu bino ebi ate tujja bayisa bubi nnyo cause bw'obanga Muhammad Nsereko kukkiriza Lukwago is your senior ng'omanyi the way gye presenting n'ebintu engeri deliverance ye ng'okyalinamu akasuubi akalowooza nawe okyali mu byobufuzi saawa inosobola okukola bulanda n'okumekereza ng'olinga ye kati bwe mutavaayo kulwanirira
bwenkanya mu ggwanga n'embeera eno ey'okutyoboola abantu because Nero it's not about kuwamba muntu naye teri agamba ali innocent naye teeka ligamba omuntu n'owoba omukutte ku musango mukwate n'obwenkanya Lukwago bwe bamugye mu maka ge babadde basobola omukwata bwe baba tebaagadde muwa kibaluwa kibakuutumye banga bagamba ayinza okudduka mujje bulungi mu maka ge mumutwale mu kifo ekimanyikiddwa nga poliisi mumutwale mu kooti bamutwale wa bamusalire bamutwale Luzira oba yonna gye baba mutadde naye omuntu omuweebuula n'olaga omusajja omulwadde mumutadde ku fulo mumukubye ebifaananyi simanya alinga ali obwereere kyobwereere ekyo saagala kikkiriza anti Nero owuliriza abaana ba AI bano basobola okugattamu ekiri ekyokwebaka wansi kumusiba nviiri musiba maaso anti waliwo ebintu bingi ebyabaddewo anyway you ready to eat exactly because bw'oba osobola okwogera ebigambo calling a lead a fool from your page because twabirabye ku page yo kikyo tasobola kukola kitegedde n'ogamba ono tumuyigiriza Luswayiri engeri gye bamukuttemu gwe mumanyi muntu mulwadde n'atutuuka n'otugamba omukyala ng'atugamba baatuuseeyo nga bamwambaza yunifoomu za NRM ku mpaka so ebyo nna muntu babasobola bimukolako ne mutuuka mumanyi musajja mulwadde ka statement kali akafo k'emirundi 3 okitegedde oba omaze okunafuya omusajja omusango ne waaguwangula olwedde oba omunafuyiza this man is an inspiration to so many young men and women abaagala okutakinga part mu mateeka ebyobufuzi okitegedde ne skola ow'ensonga zino zonna zetwogerako kakati gwe tosobola munafuya Nero embeera yonna gye twogerako tetugamba maybe tebali kutte Lukwago bwe balina omusango bangi bemukutte nga tebalina misango ne bw'aba alina omusango nga muguwulira nti musobola okugutwala ne gubeera free and fair mu kooti z'amateeka mumutwale mumuvunaane naye temukkakkanya bitiibwa by'abantu takes years and years omuntu okubuildinga that legacy obusobozi capacity n'ekitiibwa ky'abayina kozi mwabamu muli lake nti ebimu bisanze you say nze ndi wano ku lwa taata wange nze ndi wano ku lwa jjajja wange nze ndi wano ku lwa kojja wange but some people baswetinze dedicated their lives obulamu bwawe bwonna okutuuka we bali kitegedde Nero so you don't just come no you wake up no gamba cause mumuyine no gamba bamutwale bamukole kino no kitegedde so okay, it's absurd it's absurd kumbera gye tutambulira mu ggwanga Nero bino bituzaayo ku biseera bye batugambanga nze Nero waliwo akantu kano kentera okwogera njagala kakubuulira it might not be sweet mu matu g'abantu abamu naye gwakitokaleka if it's not sweet no anti njagala kugamba it doesn't matter kiwomera matama bironzo kuba oyagala kulya pirao ngo mulala agala kulya kyennyanja because not everyone gwe tuweereza wano asima bye tukola ne mulimu abagamba Nero is the best and Farouk omukulu Frank Gashumba sungu nga bungi anga if I was him I would pick a phone okubire Gashumba okitegeera nali mubuuzizza yes ngenda muwandikira ngenda munnyonnyola kati ngenda muwandikira nga CDF ngenda muwandikira nga CDF kati simuwandikira nga chairman wange era kyali chairman no kuba sikyali mukulembeze mu PRU ne oli member ate ndi member wa PRU no ndi member wa omukulu we bakoze enkyukakyuka Kabanda ye yakkiriza enkyukakyuka wadde amaanyi ge yabadde ayogeza abamu bagamba bagasazeeko naye omukulu Gashumba enkyukakyuka zamuyisiza bubi nnyo takyalina memba kati ali ku freelance amwagala yamutwala okyogerako ki ekyo ekyomukulu Frank Gashumba takyagala kuyita mukama we kiyamaani Frank Gashumba tuzze tubagamba problem gye balina tebabeera wantu kusavinga for a better goal oba olw'ekintu ekiyamba mu kifaananyi ekinene oba ekyekiseera ekinene wabula baliwo olw'ebigendererwa bo ng'abantu individual gundi gains ezo nti nze wesifunira sikola ki tebaliwo kusavinga ggwanga
era kyovola tubaye tumwogerako wano ng'alina ye byapushinga buli alina kyayagala afuba nnyo okuteekawo omubiri gwonna tumulabeko wano kukya muganga Dr. Muganga ng'afiirawo naye ffe twakubayo ddato kitugamba ono omukulu anaamanya nti muganga kasaafuna ekifo kino ajja kuba ye afunye woofiisi watuula ng'akuba bukubi simu ng'agamba muwe passport mumuwe empapula bwe ziti oyo mwana waffe kabaka avandimwe okitagadde kakati bw'otunya kino ekintu Frank Gashumba naye abaamutwala omukozesa nabo baamumanya nti ono tosobola muyimirirako nti mujja kuzimba ekintu ekinene wabula baamanya nti naye anoonya kyakulya anoonya kimuyisaawo naye ne bamanya nti naffe tujja mumukozesa okubaako byatutuusaako bwe tunaamala tumute kubanga bw'otunulira formation bw'abanga Frank Gashumba akimanyi bulungi nti mukulembeze owaddala gwe twogerako baatulaga nti is one of the 10 pioneer members aba PLU 10 yagambye takyali member anti kano njagala okawulirize e pioneer member tavaawo kitegeeza alina obuyinza obusukkulumye obusinga n'ekifo otegedde oba pioneer member atuula mu board aba executive member kitegeeza aba ku lukiiko olwaggulu olusalawo olw'ekibiina kati ani alimbaani omukulu yatulimba kuba omukulu mukama waabwe yatugamba Gashumba y'omu ku baki 10 founding members bwe bamugjeeko kitegeeza obusungu alina buva ku ggumba kitegeeza formation entuufu eya PLG teriiwo ya bulimba entuufu yazze ekintu kino enkirabamu ekyaba Gashumba ne Kabanda kitunuulira mu formation eya NUP waliwo bapromota baani Bobi Wine walonda ba coordinator era waliwo bapromota agamba yawalonza atya kata yatwebuuzizaako paka ne bagenda but sometimes ebintu biyinza otandika nga biri informal but when something is going to become formal it attracts a certain class and qualifications. I do agree. So it happened that when PLU was starting, in fact PLU started as birthday parties at 49 48 birthday party birthday run bichi birthday it was a birthday party team MK team bichi then it became PLU so it is now graduating. I'm sure the next 3 years it is going to be a political party sort of tejja kutuuka olaba arrangement gye baassembolinga ekulaga nti now it's going to become something serious to manage the country then qualifications are required. Kyekimu ekyanyizanga bafuutu soja yosobola bafuutu soja biki Lubaga wanonze ntwalawo nze ntwala mukono natwala yagamba bannaaye abagenda okutukiikirira muleete ebiwandiiko byammwe ne bakutwala wali mu vetting committee ne bagamba kale kati nze mweyembeera. That is how I look at the situation. I do agree with you statement engeri gy'ozitemye naye waliwo n'ekifaananyi ekirala ekituufu ekyobukulembeze olaba Museveni oyo alina abantu bangi bye yajja nabo abatalina qualifications kitegedde naye teyabaweebuula yabawa positions nti omuntu is not just having a position naye asobola okuba kati Gashumba baali badde bamu oba obumyuka bw'omukulembeze waabwe mu Buganda naye omuntu osobola omusesetula mu kifo position abantu gye bamulabiramu n'omusembeza mu ndala naye nga tomuweebudde singa ebigendererwa bye biba birungi nandi no tebamuweebudde bakyusiza mukyuse ye n'agamba bamukyusiza batya ku page nedda waki asigala agamba ye si member anti Gashumba kikuwa ekifaananyi ekituufu kye mbadde nkugamba nti Gashumba tali part of these people machinery baba amuleeta bamukozesa bukozesa machinery kubaako waabatuusa akuba enduulu mwogezi biki ajja tukubira ku nduulu ajja kubaako basika abeeko watutuusa mwe Museveni yalina be abaamukolerawo n'abata naye abaddala abantu be basigala naye so Gashumba tali gumite tali solid ebizibu bye ebimutawaanya byakufuna mangu ate abalala balina plans za maaso nnene so kimubeeredde kizibu okuba nti afiitinga mu bana abantu kubanga amazima gali nti ebigendererwa byabwe binene takola ki tabirimu
so oja koma okusigala ngo oyogerera awo ebigambo byone obazi wano storage nalabye nga ankolekaawo anti kati Gashumba kizibu kyayina ekirala oyo mbadde nze mu abo mutunuulira kuba nalabyeko n'akantu ng'alumba Toyota ng'agamba Toyota sima sente simanya yalya sente n'ebirala eyo style ye wafuumula enfuufu amala naddane kati Frank Gashumba style ye tejja mu bukulembeze yefuumuka efuumula enfuufu ayina kuba mukunzi eyo bano bagundi abo ku kitundu bakunzi biki alabika style ye he has to be a propagandist alabika style ye eri mu format nga yakasirya eggwanga nga tejja gobe kale katugireke bulesi just ye mu fomozi wafu togeza mbadde ngenda kugamba nti yetanyigirwa mu ttooke bw'okola decision wali ng'agamba ekyo sikikiriza don't compare never ever don't compare don't anyway nga tumaliriza waliwo akatambi akatambudde tukayiteko mangu akasemujju ŋŋanda ne Lulume bayiga former MP Kira municipality semujju ŋŋanda ng'agamba Bobi Wine ono eggwanga lirabika talisobola lifuga n'ekibiina tasobola nti abozensi ye eraganga nopu etaliiwo in Uganda I don't know any political party leader apart from Bobi Wine asobola okuvaawo and the party continues as I see in NUP mu FDC original Besigye we yavaayo yanafuwamu oluusi neetuuka n'okusaanawo eyinza otuuka okusaanawo walaba bwe bagamba teekawo by election ne bafunayo awo omuntu yagira mu kooti emyufu bagamba oyo candidate waffe a very big indicator that ku ground temukyaliyo kibiina akyawo ekirala do you see NRM without Museveni surviving bino semujju byaddaanenya Bobi Wine yet ndabye Bobi Wine nga taliiwo but I'm seeing Louis Rubongoya doing a good job. I'm seeing Katana being there. I'm seeing Dr. Zagdriga handling the party and Senyonyi. Great work. So wachono mukuru agamba nti omukulu alina na busobozi busobola kukozaawo political party. Basemujju boogera ebyobufuzi olumu ebyobulimba. Semujju y'omu ku bannabyabufuzi mu Uganda abatono ennyo bempa ekitiibwa. Amidis challenges zazzafunanga mu nnabyabufuzi. Naye y'omu ku bosobola okuyimirirako n'ogamba ensonga bw'aba azinnyonnyola ate musajja mugezi omuwuliriza so wayogera ensonga eyo tuba tulina ogitunulamu kyategeeza kisinzidde ku magezi ge kisinzidde ku bukyayi Semujju musajja mugezi nnyo mukugu byayogera abimanyi ebiseera ebisinga almost 95%. Naye waliwo kye bayita obutonde. Semujju is like any other politician bensobola okugamba abaafuna obujja NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abatakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okukyusa dynamics ez'ebyobufuzi mu Uganda engeri gye bitambula. Let me tell you Nero, not even mu Africa wokka, ne mu nsi ezaakula tosobola kuggyawo individual capacity abantu zakeera ku makya na buildinga ne bweba mu pate ki ne bweba mu pate ki eyo individual strength etambulira ku muntu wonna mu nsi yonna mu bintu byonna ne baba kirabu y'omupiira ze tulaba omuzannyi ajja n'abuutikira ttiimu lwetuuka n'okugoba kooki lwa muzannyi. Nze mpanye example ya politics wa America. President yaliko Donald Trump mu byobufuzi bya America he was not even anywhere close mu bantu abali basuubirwa an entertainer. Era nze nsukira akaluke baasooka ke yavugana ne Hillary Clinton. Polls zonna zaali ziraga Hillary Clinton almost 70% was the better candidate. Naye baakomekkereza abatunulamu baatunuulira namba z'abantu zo zaagamba ki n'ebigendero ebinene by'eggwanga lya America. Era n'akomekkereza nga awangudde akalulu ne bwe yakomawo. So amaanyi ge yagazimba eri gye yatandikira bamutunuulira abamu baagaana okukkiriza sitayiro ye nga balaba si yasaanidde. Naye abaamutunuulira olw'erinnya lye lye yali akoze emyaka mingi ne
n'obugagga bwa ne family financial muscle bamanya nti ono bwe tumufuna just wakupolishingako bupolishinzi naye atokozeemu ensobi economic crisis eno ne Iran yakozeemu anti naye ndi mu kugamba bannabyabufuzi mu republic bamutunulira nga wakupolishingako bupolishinzi kubanga batunula ng'amazima basobola obbawangulira ekifo kino tebaliiwo nga ye bw'omujja n'omugirako bw'oti bagamba bamutunulira bamutunulira ne bagamba omusajja tajja kubba ggwanga the financial muscle is gumiti ne bamutula ne bagamba bw'omuguza Abamerika babadde bamulaba walinnya ebirala byonna someone can't be perfect tewali bwe tujja kufuna alina bino byombi kakati gwe down playing Bobi Wine famousness ya Robert Kyagulanyi Ssentamu is popular but he can't build a strong political party or even govern a country. Ssemujju mpozi nga takkiriza mu nkola ya building ne democracy because a leader takola yekka akola ne ba technocrats. Abana bebadde bamukwatira offside bagamba you are saying this young man can't build a party but it is in record that NUP the youngest party okay DF yes NBA ya oba PFF naye mu party ziri serious NUP erina ekitebe erina na regional mu western ne mu eastern that is building a party okitegeera NUP ekuletedde ba MPs abasinga obungi versus opposition ebaddewo namba nejambusa. What else did you want him to build? I think Ssemujju nkugambye the envy bujja bayina obujja omanyi Kyagulanyi wasn't teyali wantu wonna walabikirako nti ajja kujja taking over opposition agireading era nze olumu abakulu abo mbasaasira omanyi nero building leaders olumu kitwala obudde n'okweteekateeka ne finances. These people batwala obudde okubuilding abantu mbasaasira olumu era tebakisuubira nti wajja kubaawo akabonda akapya akajja akateking over kibanga bwe building nkeza nnyo ku mupiira nyo building abazanyi n'obateekamu ssente nnyingi n'osuubira nti at certain age bajja kuwangula naye agenda okutuuka ku myaka 22 23 24 ng'afunye injury ng'olina okugulayo ate omucuba Haaland ajje investment mpya kati ono omulabye kalaba Messi sente Barcelona yamuteekamu singa Messi yatuuka somewhere n'akona yali big loss kitegede kati obuzibu bwonna bannaffe bwe batunuulira bano boolaba bazze bakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamusuubira baali bayina enteekateeka zaabwe ate kicrossing over ne mu institutions endala eza kalicho n'ogulira nti kubanga bitambula n'ogamba ono waffe mu ddiini bweti mu Busiraamu ono waffe mu Bakatuliki babyulinga abakulembeze okuva eyo kati era bw'olaba ya Kyagulanyi yabataataaganya nnyo naye tekijjaawo nti Kyagulanyi yajja ate abantu ne bakola ki ne bamukkiriza kakati abaabuuka mangu abaalabira ewala bagamba kizze let's join this movement tutambule naye kati abaagaana okukkiriza be basigadde eno nga bakuba emimiro because gwe tosobola kuŋŋamba let's be realistic emyaka gy'ogamba gye wamala mu FDC Ssemujju oli musajja mugezi tukkiriza oli mukugu naye ebyobufuzi byokkiririzaamu ebya democracy it's not about your intellectual whatever kyosobola okwogera naye have you built the numbers ezigamba nti abantu bajja kukkiriza kubanga obadde ekira ng'abantu bakulonda by numbers bw'oba obaddewo emyaka 15 nga tosobola ku building capacity egamba nti kanzija tisi mu Kampala mbeere road mayor bali mwezi onajja n'ayingira mu kifo ekibadde kiremye buli muntu myaka 15 you can't downplay him you can't kati nga Kyagulanyi amusuki n'agamba obadde wano emyaka 5 kuba MP enakawa jangu kuwa road mayor era kye kimu kye baavunaananga bali mwezo bamugamba omusajja akulesezza ekifo kyo ogenda ggwa babyogeranga you can't beat Lukwago kyokka laba omusajja abakusigalayo bali mwezo weesanga bandi mukoze kye baakola wayiswa kakati tosobola kuŋŋamba nti
Kyagulanyi tasobola ku building party. Abantu bakola batya ngo how do these people sing nti you building party? Kuba kulembeze bolese. Build the people. Exactly. We didn't know Senyonyi. Bamufula ropu, bamufula awo ne bagamba anasobola. Yaleta new faces mbyobufuzi ze tubata suubira. Yaleta ono omwana. Okitegedde? Jo Senyonyi. No soko ve kubajewero. Kozi Senyonyi kale tusobola ogamba yali somewhere. Yali ko batera ya mule. Naye tosobola mujja ko maanyi. Yaleta abantu babashiru. Gazibwe. N'abawo omukisa ogujja mu parliament. Kati jako tuba nakwedda abagudde emyaka gyonna. Bansanja Patrick Bagundi Chena Ivani bani babaddewo bannamugga n'abaleeta. Tegedde alesa abantu gwe botasuubira. Tegeeza ensonga ya Ssemujju just envy bukyaye mwa bujjana yandibadde enze. Kubanga gwe boleeta the same faces buli mwaka. The intellectuals, the what. Kubanga Kyagulanyi has a combination of all characters of people. Aina n'akalulu ke yaleeta kogamba kano yakaleeta yaleeta Shami mu malendo kubo mukyalo oli Stella Nyanzi yali apiikinze like waliwo obululu nga butuufu tosobola kugamba nti omuntu oyo takoze. Yaleeta Hildaman okuba Gundi Ameria. Okitegedde? Nze sobola okumenyera abantu be yaleeta abakuba abantu ne batya. Bajjofule Lutaya ne bajja from the industry. Oli Gundi n'akuba Kasolo. Gundi bamuyitaani. Waliwo yakuba Sempijja. Era Sempijja era bamuzzeemu. Keretanyi. Waliwo oli Gundi bamuyita erinnya ndyerabidde. Nono yennyini eyavuddeyo ne yeekyusa owe FDC ye yamuleeta. Nsibambi. Nsibambi yali wa FDC but people power leaning. But anyway, nga tumaliriza. So tosobola kujja nga nkonkuludinga kwene ensonga. Abantu mu nsi ezitambula n'ebyobufuzi ebikuze. You have to accept nti waliwo new king mu kye mutambuliramu. Era if you don't accept chovola abantu bonna abatambula abatakkiriza mwami Museveni nga zze be yagambako abamutwalanga akalezako okuzannya mu 1980. Mwami Museveni bwe yamala okuwangula abamu bagenda banafuwa paka we taking over era abakkiriza ne bagenda bamujoininga ki mpola mpola. Kati bulwolekawo zalawo wakati ebintu bikuyitako ng'abantu batambula nga n'eggwanga ligenda mu maaso. Ate Lulume Bayiga yagamba Kyagulanyi komawo wano eno bakukwate tukujjeyo tukulaga amaanyi. Ebyobufuzi by'okwogera bwogezi yatunulamu n'alaba nti no Lulume Bayiga alimu obutiitiizi bungi. Kati Lulume Bayiga yalina ekizibu kimu. Balume Bayiga basamba 351. Kati ate Robert Kyagulanyi Sentamu wa 433 oba 432 whatever. Nti bo balowooza nti formation ze baasamba edda mu byobufuzi nti Robert Kyagulanyi Sentamu alina okujja naye mu abapiikinga. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Naye kibalemye okutegeera nti tebali part of the NUP family. Era system of play Robert Kyagulanyi Sentamu gye yagala okuzanya tebagimanyi. Otegedde kyekibatawaanya bagamba yabadde mutiitiizi ajja abeereko mu kkomera. Kaakati tuyina abantu babiri ba leaders ba PFF mu kkomera okujjako pressure eyooyongera n'okufokasinga ku kubanunula. What activities are they doing? Because ntabula kubuulira PFF ebbanga lyonna lyebaddewo ekyagiremesa n'okufuna abakadidates abasukka bafokasinga ku musibe ali mu kkomera. Njagala ombuulire inactivity gye baakola eraga bannayuganda ntuyina kino kyabalemesa n'okuteeka omuntu okontestinga for leadership ya president naye nga bali era baamalanga budde mu kkomera kusabira muntu ali mu kkomera kola kino. Activities zonna zatambuliranga ku Besigye ali mu kkomera. Naye nga tewali activity gye bagamba
tujja kukola kino tujja kukola kino tujja kukola kino okitegedde kati singa activiza NUP zonna tuli ku Robert Kyagulanyi Center mwali mukomera tumununula tutya avaayo atya NUP ine ebizibu bingi ebyabasibe na kati betambulirako kati imagine singa the leader naye jali nga yali mukomera kitegedde singa the leader yali mukomera singa NUP ina activity yonna gyekola naye kati olaba bakola kino ne bakola kiri Zedwiga nakola kino biki nebirala ne bino byolaba ebyabantu ebikolebwa bino byolaba Simaya Gundi ayambidwa tukolebwe singa tebiriwo singa eggwanga liri quiet and silent era singa opposition eno gye twogerako leero singa tuwakyali muntu alina maanyi gwogera anti abamu bagamba nti opposition yene eriwo empya yajjawo enkadde awaliwo akatamika embadde ndaba nti kati wano kwata lukwaga abantu bandi badde bekalakasizza biki ti dynamics zono tebazitegeera kyekibatawanya kyenkugambe kiri their formations of play dynamics zishuuka ez'ebyobufuzi Mwami Museveni we yajjira ebyobufuzi byali abantu babyogerako ku mainstream wokka nga ne TV ezibyogerako yabanga UBC ndowoozo bana WBS oba bikyebyo Sanyu simanya na Radio Uganda nga ebyobufuzi kwe bibeera ate nga babitema they have to bakukola ki babiregulatinga kakati leero amawulire gatambula ku speed ya kizingirizi kyovola n'obulimba ganda ku public opinion like endowooza yetu kyovola ban'obulimba abalimba busanga ekizibu kinene busaanuuka mangu a few moments later so kati bano kibalemye balemeddwa okumanya nti eri gye baali emabega twavaayo okitegedde nti baali emabega twavaayo nti abantu kyasobola balimba nti nja bagulira omuceere ne sabbuuni n'ennyama ene twadde olunaku olwaleero katugende tulaba World Cup naye baaba ze essaawa zitwegezaamu okututta way out